The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Owekitiibwa Anthony Wamala okulambula kwa kusookedde ku kyalo ddungi mu ggombolola y'Engogwe Ebuyukwe ku butaka bw'ekika ky'Enkusu ng'ono alambuziddwa ebigwo ebisangibwa ku butaka buno wabula embeera gye bisangiddwamu nga tewoomya nnakabululu. Katikkiro w'ekika ky'Enkusu Charles Kayindi ategeezezza nti emirimu gy'ebika gitambula bulungi wabula okusomooza kuli ku butaba na ttaka kubanga obwali bwadde obutaka bwabwe obusangibwa ku kizinga Naminage Buvuma ate ekika ky'Empologoma kyabweggamako nga y'ensonga lwaki bali kuyika 10 zokka kwe bakolera emirimu gy'ekika. Obutaka obwandibadde obutaka bw'ekika ky'Enkusu buli ku kizinga Buzi awali olusozi Naminage. Era obutaka obwo mu kiseera kino mu mpapula yewaabwe nazo tezinnafuuka kyapa naye nga ab'Empologoma be baali bakitutte ekifo ekyo. Kakati nasobola okusisinkana omutaka Kireega oyo katikkiro w'ekika ky'Empologoma naye naŋŋamba nti tusobola okukola enteekateeka tufune enteeseganya then ekika ky'Enkusu kyo kiveeko nga wekiri. Ku butaka bw'ekika ky'Empeewo Bubiro mu ggombolola y'emu abaayo nabo balambuza Oweekitiibwa Amala emirimu egy'enjawulo nga wano Katikkiro w'ekika Lubanga Wagala atotodde ekika nga bwe kitudde mu nkaayana z'ettaka ng'ettaka erisinga lyatwalibwa. Oweekitiibwa Anthony Wamala asinzidde n'alaga obwennyamivu olw'abazzukulu okuba abagayaavu naddala bwe kituuka mu kuteekateeka obutaka ne balema okubaako enkulaakulana gye bateeka ku ttaka okufuna ensimbiganyo kiviiriddeko abantu okwesenza ku ttaka ly'ekika. Nga n'abalina ettaka tekuli kiriko tebasobodde wadde kuteekako omusiri gw'emmwanyi. Ennaku zino waliwo abagezigezi ate nga n'amaanyi bagalina. Wasanga aweereere materials y'owakiro bw'ojja ku makyo kati wano wange nga katigenda mu kooti. Oweekitiibwa Amala ategeezezza nti abatunze ettaka kifuuse ensonga mu bika nga waliwo ebika ebitalina yadde fuuti 5 ku 100 nga tebalina we batuuza nkiiko era nga kitadde ku bazzukulu n'abaana b'abakulu b'ebika abalowooza nti ettaka lyabwe ng'abantu. Kumpi buli kika kyalina square mile oba n'okusukkamu naye tulemeddwa okukuuma ebyobugagga bino abantu basekinoomu ne babyefunza oba batabanyaŋŋamba ne babibabbako. Ssaabasajja yalagira ebika biwandiise kiyitibwa trust ti bwe muba n'ettaka nga lino temuliteeka mannya ga Ssenkusu bali ku ddembe yekka. Amacha malungi abatukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida Bikobere manya gange mbaniriza program The Mighty Drive tuba tutudde mu buwangwa n'ennono olunaku olwokutaano tutandikira ddala essaawa 2 ne tugendera ddala paka essaawa 4 ez'okumakya. Kakati ngenda kukubiriza nnyo munnange gwatumbudde oyitako mikwano gyo sharinga sobola okubanga ate tutambulira wamu oba tuyigira wamu tetwagala kubanga tulina omuntu yenna gwe tuleka tuddayo ku nnono
ennono yaffe sobole okuba nga ate tujjukira ebyo bajjajjaffe bye baakolanga oba bye baakozesanga nti awali panado ye jajja ebiseera ebyo nga panado tannajja bo baakozesanga biki waliyo eyambuuziza twogere ku family planning eziri nakyo ezitali zino ez'abazungu ez'okukuba empiso oba okumira obuweke ebyo nno munnaye byonna gye biri era bajjajjaffe babeeranga ne family plannings ezo nga siza kugenda mu ddwaliro ng'era amanya omwana wange njagala kumuzaako mu myaka 4 era n'atambulira ddala okumala emyaka 4 nga tannafuna lubuto so nno tuba tutambulira ddala nga tuddayo ku nnono yaffe okuba nga ate tutegeera butya ennono bwe yatambulanga tusobola okuba nga tugizuukusa okutambulira awamu n'abazzukulu basobola okuba nga ate bagoberera ennono nja kubanga ate saagala kubanga ntambula nnyo nja kwaniriza mukulu Mukose atulamuseeko awo nno ne Mzee Apollo Ssebutinde ajja kubanga atulamusaako akazindawaala akaddize Arnold ayanjule program nga bwegenda okutambula kale toyanza nnyo toyanzege omwana wa nnyabo kulikayo mu wiiki ebeera mpanvu kituufu netwebaza Katonda okuba nti ne bajjajja abakkiriza ne tuba nga tukomyewo nga tukyali balamu kufe ffenna teri alagira nti enkya kankeere nga ndi mulamu era teri alina buyinza ku bulamu bwe naye oyo ye Katonda gwe tulina okwebaza okugulumiza n'okutendereza olw'okuba nti atukkiriza ne tuba nga oba oli awo naffe tuli balamu era nga tukyasobola okuba nga tuwuliziganya. Nze Mukose Arnold Anthony nga bwe bagambye ndi musajja musoga era nga ebbeere nnyonka ya Nakinsige era nga abanakinsige sibakuba kigo ng'obukojja bwange buli awo ekyaggwawo ebuyukwe mu disitulikiti y'ebuyukwe awo ennyinga so ndowooza mwenna mbalamusizaako naye nga basoga banange mbenda ino tijja kubalamusaako olwaleero aye nga mukimanne bumane nti mbenda ino nikyonka kyene so mungane ndete Mzee Apollo Ssebutinde atulamuseeko memaleni wetunaba tumazaawo tutandika okutotola n'okwinongola programu nga bweri n'enteekoteeko ey'omukuzi gwa leero kuba ensonga kamaala aye nga tudda kuba nga tuddugayamu ku Mzee tusanga era okubona bamusaako ababoni baife sanse nnyo okubalaba weewaawo kansubire nti mutambudde bulungi tuli balamu mbeera musanyufu bulijjo olwokuba twafunyeyo ku kaleka enkuba obanga bubiri kubanga bwatambudde ne mukyalo eyo tuba tufuna okwesiima ekirala nebaza nnyo mange yanzaala kikulu nnyo ye makindi awo kyala James Kagenda mwebaza nnyo teyamanya kubanga omuntu okuzaala olabira Katonda kyabakoze eki kyabaleese naye nze nemwebaza nnyo kubanga era nze first born muye mugulanda naye Katonda byandaze mbyebaza kubanga bunaku nnina ebintu byengenda Katonda nyambe netuukako ku myaka gino gye nnina nini kati nyingidde ku kyalo bukadde nyingidde ku kyalo ki nekyalo bukadde nkirabiddeko ebintu ntandise ate okulaba ebintu nga nzirayo ku kyalo buvubuka nenzija ku kyalo buki bukadde kati ate neyongera okwetegereza neŋŋamba so that tibwe muba temwetegereza bulungi ng'enteekateeka mbi mandisanga nga n'abaana n'abazzukulu mu spiles ezo mwe bajja okukola ki kutambulira kubanga nabeera nakanika mangu nembeera n'abantu abali prominent mwaka gwa 85 muzeeyi mukadde waffe Kamya tata wa Betty yakomawo okuva e Nairobi e Kenya gyali abeera n'akomawo mu Exile netubeera naye nga nze muvuga mu mmotoka nentambula mu families nyingi ez'aba bishop baki naye bw'ogenda okwetegereza kati twafunye ekyekango netufiirwa bishop balagadde sekkadde lumu nali ne muzzukulu wa Kasasa oba Kasasa oyo yali mu Orthodox Church najja yogera ekigambo eki naga nti abo bakonjura
ng'alina bayogerako nti baki nekitwalanga ekintu ekyako ki naye bw'ogenda okukinoonya nti abazungu bajja ne bayingira mu ggwanga lino ekyewunyisa nti yensi ensuubize ne bateekamu baconjurers muntu agenda ogwogo teri ayogera mazima ate Katonda naye n'akikola nti buli agenda tamukkiriza aba takyadda kwogera naye kati mwabalese mutya mubadde mumuwa ekitiibwa mukola ki naye talina waakoze ki talina waabalese temumufunyemu information clear ki nga up to today abaganda tetunaba kumanya ensi mwe tubeera nsi ki yinza n'okujja abasajja ne batandika wano entalo ne balwanira wano nga tetumanyi kibakola ki kibalwanya naye ng'ensi gy'olaba kakati eri gye balwana gye bayiwa abantu mitwalo bafudde yeeno lino lyeggwanga lyaki lya promised land kati abasajja nga bamaanyi singa bazze ne batuwamba buwambi tubakitegeeza nti naffe tutandika okulwana mu kintu kyetutakola ki kyetutamanyi so nga ate ffe batuufu bagenda okutwalako ki ebyaffe naye bano bagenda babadde ku nsozi bakoze ebintu abasajja abo abakulu mubalaba ebintu babimanyi naye baganya okukola ki okwogera bwagira bwati ye naaweta naakola ki n'agenda nze nkugambye nti singa abasajja batandika okujja kati ne bajja ne bakozesa paratroopers Museveni n'atudumira nti abange mutandika okulwana emundu ziizo nga bagikuyigiriza nnaku bbiri gikuba naga nti tulwanagane n'abantu bano tusobola kwekitulwanira tukikola ki tetukimanyi kingenda ne ngamba abantu singa kati bajja ne batugamba nti abange ensi eno yeeno tukole tutya abantu ojja kulaba nga batomeregana butomereganye kale tulina okunoonya n'okuvaayo okulaba ntusomesa ki abantu abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa waki baali badde batuza mu native ne wabeerawo abantu be bakwata ne babazza mu mpolampola emmanji w'ekkanisa nga tebagigudde ne babasomesa ne bababulira nti abange ensi nno yaffe nti ye kino nakino muddeyoko ku buwangiro ekubanga nabaali balina kyaki native churches bazirina era obalaba abayudaaya nga bakutta amayembe g'ensolo bagafuuwa mu bwaddungu naye kati ebintu ebyo n'abantu babikola ki ne banyookeza obubaani bwabwe ne bakola ki ne kati bwe buzibu bw'ensansi kale wennyini awo oyogedde ku mukadde maama nensaba era nenkubiriza buli akyalina omuzadde we ebiseera ebisinga abazadde baffe tebatwagalamu bingi nakuba nti ffe obeere neweetema ebingi waliyo abaagala ebingi mwebali naye nga ebiseera ebisinga okujjako nga omuzadde yali w'amasabbi naye omwana takula mu maaso ga muzadde omuzadde gwe bayita omuzadde buli omuntu newakolako obulabi niwekabaka simu n'omuntu akukubiza essimu tomanyi kyoba omukoledde era nti ensonga kyolaba nti abazadde abamu oyinza okuba nga olwawo okumulaba naye bw'awulira nti omwana wange ali mu kibuga progressinga ekyo kakyokka ayinza otambula ku kyabalo ng'azimba so nti mufiiseewo akadde niwomweza obweza ka message sabazi oyinza obutamanya value gy'alina mu kaseera kano naye amala okgenda ojja kunoonya omuntu omwesigwa gw'osobola okubuulya ekikunyiga eky'omunda nga tomulaba naye omuzadde oyo niwaba nga taata waali tukikwamamu nga muzibu olina ekintu kyosobola omugamba n'omanya nti gw'okigambye kituuse era amagezi ganaku oba malungi oba mabi naye naawe owulira nti oyo ye mwesigwa atandikirwako kubanga ye omuzadde abanga nkima tesala gwa kibira tibakiteme muzadde ne bwamanyira ddala nti yobbye aga asooka kuwakanira nemulyoka mude n'agamba naye watuswaziza ate nga akugambira era eyo naye kati omulundi guno abantu tebalina bakumanya valu yaki ya muzadde so nga omuzadde kintu kiki kikulu nnyo
kikulu nnyo era abazadde abo abaagala lwakuba nti no tebaafuna nteekateeka naye omuzadde yennyini omumanyi kati nga nze ntandika nti okunenya omwana nti teyandeetedde ennyama ensi gye tukuliddemu tebadde nteeketeeke ng'ate ffe gye twakulirako wa emabega naye kati ensi yonna nfu panga luli edda batukuteekateekanga ng'owebbirira n'ogenda n'oweereza amatofaali ku loole n'ogenda mu nalubabe n'ogula essaati ng'ojajja ogerera naye kati omwana wa myaka 17 abiri ajja avuga emmotoka ng'agiguze oba zaavuze bodaboda tomanyi egenda namuttira mu luguudo waliwo omwami omu yagenda n'agenda e Japan eyo n'akeera ku makya n'atumya bupikipiki buno bujju jwi buno obutini obwo bulinga nga buvesipa n'akawa omwana akavuze twiri yagenda okudda kusaba musanvu okulya emmere ng'omwana ali mu ddiiro moloka emuse naye ng'edda bakubuuza n'eggaali ogenda kivuga otya ye ng'okatakuza gaali yaani gaali yabeeranga mu luggya naye nga okutuuka ku myaka egikakasa nti kati ono tugimu wagendeko mu kasenta kujjako okukkiriza okwetololerawo mu luggya bakakasizza nti kati ono emukubye ebigo akakase bulungi nga ffe waffe twakulanga ye ng'oyita otya ku muntu omukulu nga asindika eggaali ku lusozi n'omuyitako ng'owekaliza bwoti ng'otandika otya ng'ate ogimusindikirako n'amalako olusozi n'akuleka n'atakutwalako siwa kuba nti yalina soka kutwala naye bakuyigiriza bugumiikiriza bakuyigiriza kwekolerera bakuyigiriza mpisa like kyengamba nti nawe bw'olikula oliba n'ekikyo sikugamba nti kwakolera nti onsindika naye tolowoleza nti okuba omuntu omuyambye alina okusasulira oba okitegeera nti okuyamba tusasula okuyamba mutima so ebintu bino babikolanga endirectly nga batraininga naye mu kaseera bw'olabanga gwe bakukina kugamba nti omusajja ono nemusindika eggaali nandeka ku kkubo naye nga mwalimu obubaka bungi ate era weewuunye nti omwana yazaalibwa nga omwana w'okukyalo yabanga mwana wa buli muntu naye kati onowakakulota omwana w'omuntu mu kikomero omukuba emigo olwo nakusobya ng'ayingire twazizanga emisankuluzi noyagala mukyala Bikobere akukubira eyo bigwe akukube kibokoze zigwe ojja wahanga na wakati bategedde twazizo omusango kuba bwana bakukutula nama nakubona akureportinga baba kimanyi nti ola mukyala Bikobere amukubye ubwo musango gwadde munene nawe wajja kuongera naye lwaleero ni omusonga obusonzo obubote engalo olutalo terugwa omwana wangu manyi bwasula osonze engalo manyi bwasula omanyi bwalya gwamulisa netufuuka abaana ebiwulenge tetukyalina makulu batuzala buzaazi baluteekera naye tebatuteekateeka so ndowooza oyogere ku kyamaama ndowooza tuddeyo ku nnono eyo naye kale nga tunatuuka eyo okubeera n'omulama gwali gugenda atambuliraawo olabye akavidiyo abakulu b'ebika aka BBS refina era tubebaza BBS olw'emboozi eyo nti abakulu ebika tebikyalina ttaka ekyo abakulembera ebika bino ettaka balimazeewo Bwakabaka obuvuddeyo bulajjana nti bannange abaana n'abazzukulu mukuume ettaka naye nabagamba nti waliwo n'ebigambibwa nti n'abatunda ettaka lino abamu era bava mu Bwakabaka oluvannyuma okumanya kino ettaka lyakika olivanyizibwako Bwakabaka Buganda Land Board neyetwala neyitunda so Mzee twatuuka ddi okuba nti saawa zino ebika ebyabanga ne square miles z'ettaka nga nowali ebimu tebirina ebimu birina buwugiro nibaza nnyo Mukama bwe mbadde nsenguka ku kigambo ku kyalo buvubuka nkivuddemu nsenguse ku kyalo buvubuka nengenda ku kyalo bukadde nga ntandikidde ddala okutegeera bwe omuntu ogamba nti kati muntu ategeera nga yakuzibwa otandikira kale ku myaka 4 wano myaka 35 woba okyali kugamba okuva ku 25 gy'otuuka 35 tambuzaawo emyaka 5 oba okyalinamu n'amalala ne bw'okwata emmoloko ogivuga ne bwoba ovuga ggaali ojjako ki kugamba edda baagulanga ne dayinamu nga nnya
nazisibako naye ng'ate akozesa maanyi ogikola ki okusamba dayina mwezo kati be bavubuka bolaba ba myaka 45 abavuga Subaru zibogola gudwa kati problem eriwo okutunda ettaka abantu babadde bayingira nti ndi mukulu wa kika tuli mu Bwakabaka nga tebulina buwangiro tebulina ki buwangiro bo bawoza buwoza abayudaaya b'amaanyi balaba lutalo lw'abayudaaya neki sitaka sitaka byebino betukola ki bali bwe babeeranga nti okuva ku bika binnansanga omukaaga kintu byasanga nakola destruction ku Buganda okujja okutuuka ku Ssekabaka Nakibinge tetumanye ebika ebimu byajja bitya kubanga waliwo ebika byali mu bulongo bwa Kasolya ebya Bunyoro ne Buganda ng'era biriko n'ensozi zaabyo ezaabairanga enkulu nga ffe bazionisiti kubanga abantu ebintu byogere naye okubitegeera mu buluuta nsozi nga ffe bazionisiti ebika bino ebirala byajja biyingira bitya that's why you can see nti Abangereza they were very very smart batunuulira ebika ne basanga nga birimu ki ensobi ne batabiricognizinga kubiwaaki ebimu ttaka olaba ekintu gye kiva tibali batunuulira ne bamanya nti ebika bino ebimu kubanga tulina ebika kati 52 bikola ki nze nga Apollo omuntu omu nyinza okusinga ekika ekiramba kati ekika kyekkobe nkisinga biki obwamu nkale tubabuuze obwamulamula buli luddawa ekitundu ky'abakulu mpagi kiri mu njuki tebamanyi value eri ku bwamulamule wa Katonga ewejejjaffe Kahuma nze gyenva nzisambola saati eno myufu timaze gajambala oba enkofiira eno ey'Ekiyudaaya njambadde nga mmanyi kyekola ki era ndowooza ogiraba olutembe olugiriko lulina kkala zaalwo siyinza kukyusa luwanyi wadde nsikidde ettaka ate nga tulirina sisobola kukola ki kukyusa luwanyi kubanga mmanyi valu yaki yettaka abo kati gye bakaaba naye ebika ebyo mubiraba ebisinga obungi tebirina balongo babikwasa oba abantu abaali babiricognizinga ne baba waki ettaka naye tebamanya valu yaki yalyo era kyobalaba nti b'Abangereza tebaagaba bagamba nti ebyapa ebikadde birika akagambo nti bwazike era ne bibeera ku gundi ku prints za mirundi eki waliwo eya negative eya kamera ne wabeerawo white page ne wabeerawo ne blue page eno gye bajja mu negative okiraba naye nga babazika buki bwazike kati y'Omungereza ajja kugamba nti nze kubanga y'Omungereza yamanya ekintu kyagaba tettaka lyagaba lya dynasty kuba Buganda eri ku dynasty ye n'agamba nti bwazike kati ekitundu bwe kinaaba kiteredde ekya Kristo nga kitere kubanga abantu balowooza nti Kristo ajja kuddirawo ti Kristo pawa eteerezebwa waki tiwaliwo omuntu ajja okudda okuva eri gye battira Yesu ekitundu kirina okudda wano mu bakulu mpagi kubanga wano wali omuti ogw'okwakayakana ekitundu kirina kuddira wano ffe nga tuzze ne tukola reactivate ne tutereeza delta system ne tuzaawo olutembe olw'obwasemidaali bwe tunaabanga Katonda akkiriza nti kati tukoze ajja kumulisa Mzee ogambye tutera kwambala kala red enetegeeza ki sijja kugamba Mzee tugamba nze nyambadde empale yange enjeru neki ne red kati gwe noonya atubulireko munnange bakitunya tulukuluzzi egolooza lwaki Queen wa Bungereza afudde ayambala yero oba lwaki Museveni ayambala yero
ayambala white okusinga neta bwabanga agenda yero Chisati kala ye ya nedda mu biraba nefa abalaba kino ekyo kikola ki kitegeeza abantu baba basetinga ekintu kibeera neki nicho kitegeeza zene bwe manvuga mmoloka nizo gisanga nga ya red ne white ninga ilina kyekola era ndaba kajambi yaffe ya red kyekyo kwanga olina okumanya wawogwa kati problem je tulina tetulina bamasengere ba red doni tebaki tebaliwo kakyovula nti ebikabe nabikola ki bwe twali badde tukwatibwa omukisa kabaka ne tumunyonnyola bamutujjako kati olaba owabunyolo bagenza omujjayo nga bamuleta bewala ttaka bamanagana mu kooti okiraba ti abantu bennyini betugamba nti kakati ezo bamasengere abamanyi ensonga tebaliwo kati obudolaba nti abataka abazzukulu n'abataka bazanyira mu ttaka ettaka kusala ku nnyoko mabeere era Buganda bwe yali ekyatambula bulungi ku mulembe gw'abazungu nga bazze bagamba kabaka nti tuwe ettaka abataka abaliwo ne bamugamba muteeso olubereberye bamuga agenda ogamba abazungu nti oyinza okukwata amabeere n'ogasala ku nnyoko era kiyabakola ki enfa ye temanyiddwa mwanga najja n'alwanagana nabo nnyo ku ttaka ne bamutta ne bateekako akaana ka kibaya myezi 10 ne batandika okunyaga ne bagaba amataka kati n'abazungu ne babeera smart tebaagaba ttaka obula baga nti bwazike bonga bamanyi nti ensi ejja kutuuka ekiseera kati ngenda ne ngamba bano nti buli muntu aguze ettaka lya Buganda yesibeezi kubanga eno dynasty kebere Japan isaza lya Buganda kebere America oba South America kati gonobeera otya n'ettaka ngeri teririyo obwananyini tebuliyo gobere nalyo wano ekiseera bwe kinaaba kituuse nti kakati abantu b'olusozi gundi balabisa abatuufu bajja kukwasibwa ensozi baddemu buli kimu kyonna kiteekingibwa ebiggwa biddemu bikole ki nga bwe byali birina okukola ki nga bwe byabanga Katonda bwe yali abiteeseteese naye kati bano abantu abalowooza nti bali mmengo balina obwannannyini ku ttaka bo batunda nga bwe baagala abo baabula mbuzi tebalina ki ttaka tesijja kulimba fe kino nkikubuulira siva ku bintu ebyokusaaga fe tukyali jjajjaffe yagabana square miles 10 waliwo abamu abatayagala nakubagamba nti Apollo mulalu Ssebutinde kalalu nenze manyi nti ettaka eryo likyaliyo erikunukiriza mu square miles 10 byalonga 10 gomba wa jeriri nenze nze muntu atalina interest kuki ekisooka ndi myaka 6 tingenda kugula motoka najigulanga n'emyaka 2 ntandika okutuula mu luguudo nga ninnya muliro nakakati sikoma kunzikiza gwa sigala kati ngenda kugula motoka so abantu bamanye value yaki era nze omuntu ayinza kuŋŋamba nti ntunda ettaka okuggyako guŋŋamba nti mpa ekibanja kubanga ettaka terikugasa nga teririnaako balikolerako kulya mmere biki kuba ensi kulya ino ensi nnyaffe kikugambe nti bwe okwata ettaka n'olitunda oba osaze ku nnyoko ki amabeere kati kyetulina okukola okuddayo okutuula tuteese omuntu aba alina ettaka alyazika abantu balime naye nga kyemmanyi ku ttaka nti abalitunze bafunye obuzibu bwalirimu nti oyo yaweebwa nayonona bw'aliggibwako takola ki taliddizibwa kati siyinza kukwata ku ttaka ly'abajjajjange jjajja lyeyagabana nti ndikole ki okuggyako nga nange ngabaliizi bwekuba kugaba ki liizi oba omuntu kulyako kibanja mukkiriza n'ogamba nti ki kintu ettaka kikirwanyisa abayudaaya bakunkumukaawo
na Pakistan taka nolo kwa nina abantu obwongo tebuzuminga buli lontambula wano mu Buganda na gulu na wan ntunule Uganda ngeringo omuwala omuto virgin atalabanga ku musajja kubanga nkuba olutonya omuntu ne gumera tebayinza kugamba nti awo waliwo omusiri gwa mwogo genda okulaba mu myezi 6 nga n'obuyuki bukoze eki kakati Uganda eringanga bw'onolaba ettaka lyo weeriri n'oba tokozeseza green farming mujja kubeerawo Katonda yatuwa yanze sina na kyenwanira mbu bino byempulira bakaana mbu ettaka lya Buganda balitwala mbu tewali ettaka teriringanga bwono ogamba nti walonze waleti irimu omutwalo gwa $. Terivaawo kwaka kadi ennyumba eno erina value wetutudde naye ekisembayo okubeera ne value ekisembayo kwaka kadi portion ya wano nze nganze amanyi lease otandikira ku $500,000 siba ki lease $500,000 myaka 4 mwezi ate ng'olina wayinza n'okudimandinga nti saadi fulo njagala byonna ne bikaaba mu agreement kakati awo abantu bakyalemeddwa bulemi okutegeera ki value y'ettaka okukwata ettaka okulizannyirako oba osala ku nnyoko mabeere kikirwanya bali ndowooza bawulidde nga tetunnaleeta topiki yaffe ey'okubiri njala mbeere nga mpitayitako mu bibuuzo bye nasuze nabyo neme kubanga ate abantu abamu bayiseeko nnyo kubanga show yaffe eyinza okukoma obudde nga bukyali. Omukyala Gloria agamba nze maama wange tamanyi waabwe kuba teyalaba na ku taata we kuba maama we yafa muto era agamba tamanyi bwe bamuzaala muntu mulala ye yamukuza. Era temutugamba nti tuddenga yeebukojja kati nze mba nina kuddawa. Tamanyi maama we? Maama we tamanyi waabwe. Tamanyi teyalaba ku taata we ne maama we yafa muto muntu mulala ye yamukuza. Kyamanyi ku bantu abo babanga bakyotala musikeseze emirimu emikisa baba najo manyi omukisa gw'omukyotala talina wakola ki abaali nakwegamba naye nga ali awo kakadi ye Katonda amanyi omuteekako amafuta era kizibu nnyo okusanga omukyotala nga abonaabona nnyo alina wakola ki newabanga ali mu mbeera mbi tafaana we fakadi oyo wentandikira okugamba nti kikyenyinza okumugamba okugendanga ku nnyanja oba kubanga nze kyenebaza lubaale kiri ekintu kimu bwe nsanga ewammwe nga mwabadde mutuuzizza eddiiro ng'ewaffe kiwanuka yabula mbuuza nkola ki mbuuza kiwanuka onaakutte ewammwe naye nze byange nga tebitambula olwokuba nino olubaale taboola era akubuulira nti mmwe wammwe kino na kino na kino kuba muyinza okuba nga wammwe mwaggalirwa nga waliwo eyabaggalira kati kubaka kadi ng'ewaffe Mukobe waaliyo ebikolobero bye bajja bakola okuva emabega nga biki nenze kati jjajja yambuusa nanzizayo mu Bwakitinda wannema era kasannalanya nentuka ku jjajjange Ssebutinde Lukisa nanga nti otuuse nanzizayo ku Bwakitinda wannema kugamba nga ntandikira ku jjajjaffe Sebatindira yali eyatandikira ku lusozi Butinde ekyaggwe eyo generation bwensubira yinza okuba yali yakubiri ku bantu abaava emisiri eyo wala kati nenzirayo kuki kati ngenda ate okwetegereza olwokuba nno natandikira eri
kati ate bagenze bansembereza ekitundu ekyokumanya obujjajja bwa Buganda obw'ekika ky'abenkima omuva jjajjaffe Kahuma oba Kayima Kato ekitundu ekirimu Obwakatonga eyakola Ekkobaane kubanga ebika byajja bibangibwa n'ebirina gyengejje byatambula kati b'abantu abasinga obungi batakola ki kati mu kutambuza ebika ebyo nga bibangibwa mwalimu okugoba obuko n'okuzaala abaana ab'olulyo olulungi kyovulaba nti abantu abasinga obungi banoonya lubaale naye ojja n'onoonya lubaale nga tali ku buwangiro bwa nnyoko n'oyagala omusamire tatereera lubaale alina okuddayo ku buwangiro bwani bwa maama era kyova olaba nti ne bakabaka babeera batambulira mu miziro gy'abanyaabo so kati abeere nga atuulako ku nnyanja asobola okugenda ku nnyanja n'anaaba n'agenda awali oba ku nsozi ne tuli emmwanyi nasanga oba waliwo abatudde naye n'atuula n'abeebuuzaako neyeebuuza mu abo baba bakoze eki tata wange Ssaalongo ndowooza atutwalire ddala ku topiki yaffe ddaka naye nzanzaala Ssaalongo so buli Ssaalongo obeera tata wange kale nga tunagala ku topiki njagala kwagaliza amazaalibwa muwala waffe yawezezza emyaka 2 Jemeisha Jeira Mukiibi muwala waffe tukwagala nnyo happy birthday obaka buno obuvudde wa daddy Jeremiah ne mami bakwagala nnyo nyini ddala bagamba basaba Katonda akkirize okulenga oli mwana wa amaanyi mwana wa muwanguzi omuvumu Katonda akubikke akuteekeko obukuumi bwonna akuwa amagezi akuwa okumanya akuwe n'okuganja so happy birthday Jemeisha Jeira Mukiibi tukwagala nnyo nyini ddala amazaalibwa amalungi mu mbeera y'emu njagala bategeeza nti mulongo twali tumusuubira leero naye tetusobodde yaviiriddwako omuntu omu ku bantu ab'omugaso mu bulamu bwe so n'abanga ndowooza bali mu bitundu byeyo Laakayi bali mu kumuwerekera bamuwerekedde so tukusaasira era gy'olimu era tukusabira Katonda akugumye osobole okuba nga oyita mu mbeera gy'olimu omukulu waffe bazannya n'engo tumanya akaseera si kangu naye katukkirize osobole okuba nga okayitamu bulungi so embeera bweti entopiki ya leero nanya yakusaba mpiseewo komenti y'omukulu Ssaalongo yagireeta mu inbox yange nga mbuuza abaana baffe bagenda kufuna batya emikisa nga abakazi beemazeemu ekitiibwa batambula bukunya bakunamidde ensi ne bwe tunaakola nga abakazi tebazzeemu kwewa kitiibwa nze ndaba tumala byambulago oli akugamba nti Alpha era Omega eryato libeera neki n'omugoba libeera neki n'omugoba ne kapiteeni ekizibu ky'emize gyonna emibi kiddayo mu Alpha ate eki tibwe mumujeemera buli muze gwonna aguta buli muze gwonna omubi agukola ki aguta naye kyovudde olaba nti Abaganda amanya Abazungu babadde nga bali so interested nnyo okulaba nti basembeza abakyala basembeza ki bw'oba oyagala okutta ekintu kyonna mukyala era omuze gw'ebisyaga guno singa gwali gukolebwa bakyala gwali badde gulinnye nnyo eddaala n'olwokuba nti nno babadde nga ate n'abakyala bennyini abategeevu niwe aba aguyingiddemu ng'akwana banne ate afuba okulaba nti azaala afuba okulaba nti akola ki ate omusajja era takola ki kati obulaba nti omuze ogwo gugaanya okulinnya bagukoze okumala ebbanga ddene gubaddeyo mu nankani nigwagaana okupiikinga kati abantu kyebaba bamanya nti kati tuzzeeyo olutembo olwakutuka ne tusanyusa akasolya emize egyo gijja kgenda mpola mpola
jijja genda ki mpola mpoya kabusegu yawamba kubanga nze waliwo awo nga bwentunula ku mukazi obulamu bwange bwonna mpulira nga buba bukoze eki njagala kumukwana njagala tukole ki naye kati tokyantunuliza mukazi nedda waliwo we navubukira nga siva mwanzenwa nedda nze nani ngenda nensanga omuntu waliwo omukyalo omujuzi namusanze ne muwala we naga nti enkuwa muwala wange kenewe mu byokusaaga n'ebigambo bitwayogedde ye yakakasiza nti oyo si byakola ki kubanga tokyantika buvunaanyizibwa kumpa muwala muto wa myaka 25 azaale onogenda ogaa nti okivaamu ng'ali mbaanaaba manyi ekitegeeza okuwerera abaana 5 alwadde kati lasiboni amaze weeks agenda kuweza wiiki tasoma musujja yajja ne ssenyiga nga muyitirivu kati awoona olowooza bajja mukolako ebigezo mutwale mumwetikke bamujjanjaba bakola ki mama we yagukola ki ye nti akyali mwanda age ali mu 40s naye kati nze ngenda nga kati nga nziramu nga nzaala abaana kuddiru ki awo mba nsiriwadde kusegewala tinkwana muwala mutondi nti mugire kati nokwana obukwanyi nkitya nina abaana abavubuse basituse n'abalala bafumbiddwa nga tandika okulimba omwana w'omuntu kubanga munoonyako nankani sanyu ki gye sirabangako ebyo byonna abantu balina okubigattagatta noga nti kati kino sikyakikola nkivuddemu kanzireyo wa mami wange amanyidde ennaku fatalina dimandi zagenda kuteekako yajja gamba senga yafudde ayagala egi ekitono ennyo ate analinya kosita genda okuziika nga talina mitwalo 5 ebyo byonna olina okubisenda n'obyejjako oyina laavu kati wagisiba ku muntu omukunku naye togamba nti simanyi oba jasigwe laavu wagisiba ku nkondo ya muntu nze kakati nafuna ekizibu I had a girlfriend ali mu 40s naye twayagalana tetwazaala naye according to what I see oyinza omusanga naga kati Apollo sirina mmere kiki abaana nabo abazadde musajja baba muzaalako nukwata emitwalo 5 nogikola ki naye olwokuba nti okwatibwa akafa nsonyi waliko naye even if you didn't gain in him so okwata emitwalo 5 nakabira ekizibu nokwata emitwalo 10 nokola ki nogimuwa kubanga oyinza okugenda waliwo wetukama kangende nkyakaleku nosanga omuwala mwakula naye ku kyalo kundi jangu tunye ku mwenge nalya n'enkoko neki nemunyumirwa obulamu ne ka music wali kayimba ate yazze ne mukwano gwe naye ogenda okakanga emitwalo 10 gikoze ki ebyo byonna olina okubikola ki okubiteeka mu onoga kino abaliwo abakusanga tata wa Natalia kakati tutudde wano ogenda okalika yawe ng'emitwalo egi musagiraawo kubanga akutadde mu perspective eri akwogedde mu bantu nti akumanyi ate akulaze kirasi nti olina wa kirasi exactly ekitono nnyo emitwalo egi nawe notayagala kweyisa mu maaso ate nga bagwanise so ebintu bingi nfe abaddayo ku integers nokola kino nogattagato wano nalikyame mu bbala wano kangende ngula omwenge gwange wali ku dduka ecupa 4 ngende nazawaka mukyala wange anywaki teyagala butaxika bubiri nange ngule bbiya zange 2 kangende ngule wali n'ebifi by'enkoko 4 abaana bajja kulyako 2 naye aliyeko neki babagabanye 2 tubeere awaka
Nenga bw'onoogenda wali mu bbaala wali ogenda spending 10 teriwona gwe jasi muzeyi lafu ina nyenji ne mukyala wa waka kyekyoka leta topic yaffe Mukose obudde. So muzeyi weekend waliwo ensonga ezitambudde mu mawulire ku mainstream ne ku social media platform ez'enjawulo nga waliwo omwami stepfather alumirizibwa okuba nti yeekakaatika kukaana omwana wa mukyala we gwe yamusanga naye. Okay, tetujja kugenda ye mu melt bituufu si bituufu kuba bigeza okuvaayo nga waliwo n'amaloboozi agavaayo nti omukyala Justin Blackman na propaganda ayagalako kugezaako oba oliawo kubba byabwege ya musajja kuba wazze wabeerawo embeera ez'enjawulo ne bagendako ku poliisi ne bagirawo bati naye nga yo si ensonga kubanga ensonga eri mu mateeka eri mu kooti twagala genda mu merits za musango bituufu si bituufu naye fulaga kutunuulira muzeeyi kyali badde okusooka kwa byonna kyali badde kirungi omuntu n'awasa omukyala eyazaalako era bwe kibanga tekyali badde kirungi bo ba step mothers ba single mothers tubalese babonaabone n'ensi kubanga baazaalako. Okay, bw'obanga omuwasizza fine nga kirungi okumuwasa taata wali badde okomawa 1 okwagala omwana oyo 2 okumuwa access omwana w'omukyala kubanga bano abakyala bo tubafuna ate bo batwagalira abaana baffe naye kiba kizibu okusanga step son nti mama yamukutte oba beganziza mwebali ebitono enyumu ebiri naye kiri waggulu nnyo nti abaami ate bebasinze okulumirizibwa obanga kituufu okubanga bali mu mbeera eno kati gwenga abirabyeko omuntu yali kutta atya embeera eno nsanze Omumbejja ayina yazaalako tweyagadde mwagadde nenjagala n'omwana we omuwala naali badde nkomawo okumwagala n'okumuwa access. Ekintu kyoleese kiwanvu ate kirimu obulwadde bungi abantu kye bataafaako kumonitalinga wanga njagala nkutegeeze last time wano nagamba nga abanene ng'obulwadde bungi obulwadde bungi wanga oyinza okulaba omusajja nga prominent mulaba abantu abo abagagga abo mubalaba bamama be bajjamu abaana embuto yes naye nga yakisirikira olw'okuba empenkoni mama gyakola ki jafa naye ng'olujja lwonna ennyumba ejjudde kasasiro ebyo bingi nnyo naye abantu babikola ki tebabyogera kati ono omukyala ayinza okuba nga akijjeeyo nga yatega akamasuke naye n'azaala ono alina wealth agala ogikola ki paka kati nebagaa nti baawukana era bagabana byakoze bonna okiraba kati oli yajja alina ebizibu bye anoonya survivor ayinza kimutikka tu omwana bamututte yakebeddwa officiale omwana yakeberebwa nekizuulibwa nti kituufu abadde akozesebwa naye eno kyengambe esagadde okugenda nnyo melt nti kubanga medical report ziraga nti tiyakabasanyizibwa mu bbanga okusinzira yazuuliddwa mu bbanga lye bagamba bano ate nti ono yamwebakakaatikako kiraga nti abadde alina omusajja amukozesa naye nga munene kati ekyo kiwanvu naye nga tekiraga nti yono kuba okusinza ku budde report eraga nti bruises zali badde ng'alina bruises nga zikyali fresh naye bagenza okusanga ng'ekkubo dene lwakuba nti badde muyita mu trailer kubanga babazungu kakati abazungu gye bwe bagenze wala abazungu bakoze eki bagenze wala omukyala babanga yayaga omwana oba omuwala nga banaamuwasa eri mu bazungu bamuggyako DNA n'abasajja be yali amitinze bamu layini yonna ekola ki era ekyobola nti obwenzi bubi
obwenzi buki tebo banko bulungi ndidi DNA ekola ki kakati okyo ekintu kyoyo waliwo ebintu ebimunga kati gavumenti erina okola ki okubiyingiramu kubanga ezo sente kati ziba zigenze beyond omwana aba yeetaaga nagibwako DNA nono nagibwako ki DNA nekeberebwa sarare oba omwami ono alinako ensonga kati ebyo byonna tukyakola ki naye kati n'ebyenfuna nabyo byaleese obuzibu n'ekyokubiri n'entegeera kati nga bambega ba poliisi ng'ali qualified bali bennyini kati nga bwolaba aba Scotland Yard bo boogera n'omuntu ne bamutunuulira ne bamuleka ne baddaawo ne bakomawo ne batunuulira enneeyisaaye ne bakonfaminga nti ono ekintu yakikola ki era nze kyova olaba ne bwe tuba twogera wano okuva lwe twatandika okwogera sirina kigambo kyekisobola kudifendinga mu kooti sikirina kubanga mmanyi nti mu astro bwubanga oyogerera mu astro tebakoleramu mistake tebakoleramu ki mistake kubanga kuvuga lyato kuba tuyinza okutuulwa wano ebbanga lye tumaze olina abaana n'agamba nti tubawawabira omusango gw'okubuzaabuza abantu paka tukolanga ba oleta okubuulira abantu enjiri Neze mzaize mbadde saagala tubesinge ku musango gubaddewo ekisookera ddala gukyali mu kooti omusango guli mu kooti tetukkirizibwa kugwogerako kuguwaako magezi oba obujulizi neze mbadde njagala tukitunuulire on a bigger perspective nti bibaddewo ebintu bingi bwe bityo ate basingle mothers beeyongedde obungi omukazi azaalayo baana babiri ne yeeyombekera kakati mu mbeera eyo nti olina abaana baabo obuwala ojja kuddamu okufumbirwa abaana bano ogenda nabo obazaayo ewa kitaabwe ate bwe mba ngenze nabo taata ono omupya ayina kubakwata atya wa wayina okukoma ku baana bano baatazaala taata wakakati ekintu ekyo omusango ogwo mugulaba naye guli very complicated mulimu ebyenfuna oli mama yajja azadde era nsuubira nti ali mu maka goono omwami mukyala ali makage naye ng'era babadde lero bagendako eno ow'omwami ne baddako eno naye nga kale eyetuveeyo because lwaki twagala kutunya omusango gwokka timulimu ebintu already government oba abanamateeka banayise okwesanga obujulizi kati twagadde tukwata ku bujulizi obwo tulina okubudiscussingako nga bwe buli mu kooti naye just twagadde etuwe basis nti nga Omumbejja wakugambye nti omukyala baba mu mukwano n'omuvubuka myaka 2 omukyala omuvubuka myaka 25 ne bazaala omwana nga tebanetegekera omuvubuka n'akwata erirye omukyala n'akwata erirye omukyala agenda okuweza myaka 3 nga bwafuna omusajja gwagamba nti kati tugenda kufumbirwa ebyaddala nga bitegeerekeka olwedde omwana ali mu myaka nga 6 myaka 5 n'akuza omwana oyo n'atuuka ku myaka 14 15 n'atandika okusitula olusiisi n'ateeka okumwegomba kati awo bwe nga taata wali ekitundu ky'ojjeeyo emabega nti mukwatagana naziku nedda bakadde baffe be banoonyanga neki naye jjukira nti tuli bisolo lwakuba nti abantu tugenda ne twesiriwaza fe tuli bantu naye tuliki tuli bisolo akati laana Bikobere musula mwenna mu nnyumba waliwo feelings ezikola ki ezijja era kyovulaba nti abantu bedda babeeranga bakugu abaana abawala abalenzi batandika okubawulira bakyuka amaloboozi abantu b'engulu eyo bakyakikola ne busoga nawa nga abaana bano abawala bo babasigaza muki kubanga waliwo ebintu ebigwa tebiraze kasita omwana omulenzi atandika okweroterera muzana amanya ne moneka waliwo ne smells mu senses ezijja
Vogenda okulaba embuzi nga yekyanga ngetandika okunyiza nyawu kitandika okukola ebyaki kiba embuzi tetwalibwa ku buko etandika okujjayo emize gyayo emituufu so ebintu bingi bye tulina okukola ki okubeera abeegendereza byetukoze ki noono omwami yennyini waliwo mistake abasajja zebakola abasajja nabo si bantu si baki naye omusajja yandiggyewa feelings eza muwala we omwana gw'olabye yabanga muwala we ekyo tokigiramu ddala ekyo tokikola ki nze nkugambe amamotoka ogalaba abantu bavuga zimpenkoni basula mu mayumba gali kwoleka naye balina stan oli kaziina omusajja omukulu ng'omulaba naye nga muvundu kamuki muvundu kati gwe nogana anti ayagala nnyo muwala we gundi amugulira n'emmotoka agiraba ati naye nga waliwo ekintu ekitambula omugwe mami ono olw'okuba nti bambi ateekamu ani alina banne babeera nabo ati obalaga nti kaakati alina ekizibu mu nnyumba batambula mu landi kuluza yaabwe ne bagenda babasiba enviiri ez'ebbeeyi wawa naye ng'alina ekivundu ekitambula mu nnyumba kubanga ekyo nze nkiyita kivundu ekintu ekikontaminatinga n'obwongo bw'omuntu okubwonoona bulijjo omukyala buli lwayonooneka oba omwana omuwala nayonooneka n'ensi yonna ebeekoze ki waba bali bagenda muzaalamu yennimiro kakati awo we tuba tutambulira okunoonya kino tukigwema tutya naye wabaddewo ekitundu ekyobwerufu nga tekiriwo kyetubadde tulina okunoonya era kyovula abantu bwe tukinoonyeza abalala kati bawemuka abalala bakola ki bawemuka kubanga ekintu bwe kiba tekivuddeeyo kwogerwako abantu tebamanya bubi bwakyo kubanga abantu abasinga obungi batunuulira butunuulizi bintu naye ngaebyo ebintu bye batunuulira tebirina njawulo na kivundu oyinza okulaba omusajja avuga emmotoka za muwendo obikibiki naye ng'alina ekivundu toyinza nakukkiriza era kyova olaba Naziku nedda basookanga kunoonyereza amaka ago gali gati nga ne bagagga batate muwasa mu famire waliwo famire zimutawasaamu era abazungu abangereza abo bakirina tomala gasi abajapan toyinza kusemberera ku famire y'abahirohito utya wadde gwe Bill Gates wadde gwe Elon Musk tosobola era babayindi mukazi babatabusi kubanga omukazi kyekintu ekisembayo okubeera ekyomuwendo muki bw'oba oyagala okwonoona obwakabaka bweki byonna mukazi yingira mu famire y'obwakabaka kwanamuki omukazi kasamala okusharinga DNA naye osobola omukozesa buli kyakola ki era kyobola nti omukazi otakuwaako bujulizi mu kooti takuwaako ki olowooza abantu babimanyi buno bwonna obwakabaka okugwa kunyaga bakazi kukola ki bakolanga ebintu nga tebamanyi kubanga tebalina fowasi the most important bwe bwakabaka buli obwanambi na mirembe namunswa kasita mubalemu okuwa ekitiibwa waliwo ababadde boogera katuve kwona eyakutte naye waliwo abawasa abaana abo nga bali of age n'amuwasa n'abeera mukazi we Dropping a mom. Ena dropping a mom. Obo bonna nga defending nga pussy defilement. Yanga gamba omwana si wa kikacha nga shi defending go. Abo bonna buzibu. Kubanga odede wakola dda omukago n'ennyina w'omwana. Kati ate oyongedde bizibu ku bizibu kubanga power yonna etambulira kuba maama ate omwana ate kati ogenda muzaalamu baana ki? Era mwana gona muzalamu agenda kuyita atya maama we agenda muyita because
omwana gwazaddemu akuyita taata okusooka kwa byonna ani akuyita taata ate gwazaddemu yana yagenda kuyita taata ate akuyita jjajja kubanga abantu abasinga obungi tebategeera software naye software ako katonda alina ekintu nakyo kyekiyinza okukolebwa okulanga tukendeezaako ku muze guno kubanga weeguli tubadde tulina emandwa zonna zibuka bazibaayo nga tulina okuddayo kasolera okutereeza eki convergence ne balyoka bagoba ebyo ne biva mu system bivaamu abantu basobola okwenenya obubbi waliwo kafirimu ke nalaba nga kanyumiranga nnyo aka Sinbad yagenda n'akwanagana mu bwakabaka n'akwanagana ne mutabani wa kabaka najja akyala mu bwakabaka ekitabo ky'amateeka ne kibula kafirimu kakatuuni naye tebeenenya obubbi abataka baatula ne bagamba Ssebu mutabani wo bw'ataleeta kitabo ffe naye naye okubonabona okwali awo so ebintu bingi bibadde bikola ki bikolebwa naye nga tulina okwenenya kyobola nti bali abantu bedda baafangayo nnyo omwana waffe awasaawa omwana afumbirwawa ebizibu bya Buganda okuvira ddala Misiri kuleeta Bayudaaya ne bajja bafumbirwa ne bajja bawasa bano be bagezaako okuzingazinga bunaza bwanti mwanyina Falaawo ne bamulondera omwana ku mugga bunaamulabirira wa si bwe kyali bunazaalibwa omukazi atamanyi musajja bano bakonjurazi bwe babadde babbo abaana bebakulanga babazeeyo abakitaabwe babajje wano mu maka kakati omwana kitaawe walimba yali muvuzi wa tuleera nga naawe oli neekolera jange yagwa ku accident yafiira Kasese ba Burundi mu nsozi tiyali takututte waabwe Mombasa naye nze ndowooza nti tutosobola okumuza lwa nsonga yalemerera okumuza nga akyali muto najja naye era omwana omanya ddi nti akuze kati wuuyo kati wa 14 wali badogamba nti abo aweze 16 muze naye kati wuno tulaba nabe 10 ng'obuzibu bafunye obuzibu obwo kati omwana omukulu tugejinga ku myaka emeka Mumbejja tuwende owooza ku nsonga eno kuba kati oli maama oli muzadde kati gwe Farida you are very lucky you are here kugamba maama yakuteekateeka ne taata noba ng'olina waliwo omuntu omanyi enjala bweruma enjala eruma omuntu nemukozesa kyalakola ki naye kyatalikoze nogenda nofuna omuntu nakusanga akawungeezi tomanyi nawe ogenda kugamba oli awo nesente zikutuuse mutundu tozirina wavudde mukono nojja Kampala ononya akalimu kaganye tolina bakulya kyamisana kati nojja nosanga omuntu kaboda naga nti naye kakati oddawa nakutwale wuwe uzadde nabalongo kati ebyo byonna gyebiri mu consequence ensinga bwe yatabuka naye kati gojja wano nomanya nti ndi kusuwa ddiiru nga Apollo bwayinza okubeera gye naga wayi olinawo mutwalo nina ekizibu nakubira Mukose naye kankunoonyeze ne waliwo atakirina kati abo bamaama bangi juzi omuwala yajja asaba omulimu waliwo awo mukwano gwaye yakola akabaala webaoliza n'emmotoka naye omuwala neewunya nnyo ayambadde na glasses alina weight bulungi gamba nti ate muyinza abadde manaja taliwo obadde ogenda kusula badde njagala mufune ewensula abavubuka bali awo badde njagala mukole ki nga yense mukutte naye nga she's a helese ayina ne glasses alabika bulungi alabika I was shocked ulaba na glass ayi glass nagaddewo munnange
ensi eno Uganda terimu mirimu. So ebyo byonna tubisuubira nti sometimes ne bw'oba osomye okufuna omulimu kizibu. Oyinza ogunoonya ne Buganda. Naye era ate n'ekirala nti abaana ab'obuwala tetukyewa nnyo kitiibwa. Omusajja ogenze tomumanyi nnyo weebase naye toli ku family planning teweetekese kale tugambe embeera ekunyize lwaki tobeera ne protected sex notafuna birwadde notafuna ndiyinza okuba bwogenzeeko yetabyagala kati ngono sayo mzee gyagambye otambudde ekibuga obuli okooye nga otena nzaakulya obe nezinagula kali kakubera mu nsawo nti bw'onaatuuka ojja mugamba nti owaaya watali kino nga takuyamira buyambi nti desperate sometimes a desperate person can't make an independent decision nti muli oba kumase ogamba nange kale kasai anyambye like ni oli bakikunyiga naye because yaswachula n'abakozesa bakozesa nnyo abakozi nti ojo desperate ogamba kyana ngamba kyonna nekikola kafazonga zampadde akalimu rent yakutudde akali desperate tosobola kwerowoleza waliwo ekintu kino fe abakuze nga abayise mu spiral zizino ezibadde nkyamu ennyo abaserikale bayingidde mu nyumba fe twabiraba ne baagala maama n'abaana bonna ne babakwata kati abaana bafunye embuto kati ova owola ndi waliwo omutagala tete mu lutalo nomugabo omanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza kati byebintu ebyo abantu abamu bye bakola ki bye bayitamu tumanyi kwegamba tubadde mu nsi eya zero sum games sports betting ne kati okuddayo tuzimbe ensi abantu nga batambula nga ba-interaction bennyini si kyangu naye nga ate kidipendinga ku culture kubanga mu interchanging priorities bano bagwa ensimbu bano bakola ki bafuna ebizibu oliente laddu ezezikubye byonna biba birina kyebikola ki kyobalaba nti abantu bedda teyazimbanga maka nga tegabulako mukowekowe for lightening emivule gyabeeranga mu byalo naye nga gyonna girina omulimu gwe gikola ki naye kakati oli olulaba omuti ng'agusala nga ogugwa ku ttaka he doesn't care tamanyi mugaso gwaki so nga ate bayibuli ega nti emiti gyogera era mwe muva eddagala na buli kintu naye ne bajja ne bamumatiza nomugamba nti emiti sitani naawe gyogera ki naye nga ate mwe muva eddagala lyebakola ki so abantu babadde bali mindset kyovulaba ebikolobero abalala kakati omwami oyo nga gwemwogerako namulabye alinganga ze ekirevu ebyo zonna consequence naye ojja genda nabo balimu ebika kati nga bwebagamba abayiraani simanyi baki abayiraani ate abo balina gye bagwa nabaana ab'e Saudi Arabia balina gye bakola ki ezo zonna consequence naye olwokuba nino fe wano mu Africa tuyingira buli ekijja tulowooza nti kyekimu naye mu bali babyawula biringa bika naye nze ndowooza ekirevu tukijje mu nsonga zino kuba tulaba n'abatalina birevu nga tebakusanya bisingawo awo so ndowooza tuleke tutunuulira kika kya muntu kakati kyekintu kyayononese kuba kati oli yagenze n'afubutuka wayabadde w'emukono n'atandika okuba ebikompola ng'abikuba obwakabaka oyo wa kirevu bebamu fundamental interaction egaziwa waliwo obusezi obusera emmere niwabeerawo obusezi obuli abantu niwabeerawo temulabanga nze nina mukwano gwange bwe nategeerera nti kaseegu kintu kibi nnyo yakeeranga najja ku workshop wetukolera taatawe nibaga tata togenda nga tolidde emmere togenda mu Kampala nga tolidde emmere nibagenda baleeta nibatuma akaana leeta muzeeyi kyayi n'emmere akaana kagendanga okugenda obanga kalinga akaliko magnet akaana akawala ogenda okutuuka okugenda okutambula bwe kati katuuke ku muzeeyi nga muzeeyi yonna agenda bwati nga bamala mukanga muzeeyi kiki kati ebintu byendabye
ogutali mulundi gumu ogutali ki mulundi gumu era kyova olaba nti bakadde baffe baali bagezi nnyo ebintu ebyo byonna kasasiro yina baali bamukola ki nazaala tayita mu lujja jjajja mukyala mwamulabiranga mu ki manju mukamwana teyambanga lujja buli kintu naye waffe kyakyabanga kizibu okusanga olaba ku ntumbe ya mukamwana ng'ogisangawo naye kakati ono mukamwana ajjamu Subaru awakanga abanudde naye muzeeyi Subaru yakola ki ati munaye gwe mulembe no Mumbejja ensonga eno gwe okiraba otya yali badde ekwatibwa etya ensonga tuliko eyo by step daughters step children step mothers step wives step sisters in law twali badde tubakwata tutya ekisookera ddala nze nja kwebaza Omukama Katonda ze nakulira mu family eri polygamous ng'okula ne baganda bo abatali ba maama bo and then you have other siblings okuva mu bantu abalala nga mukulira awantu weewamu naye nze ŋŋamba nti ebiseera ebisinga kisinziira ku maka ekizibu ekyo mwe kibadde na butya amaka ago bwe gabadde gatambula oba omusingi kwe gabadde gatambulira ebiseera ebisinga ebintu ebyo bigenda okutuukawo mu eyo family nga waliwo ekibadde kitatambula bulungi oli n'atekinga advantage ey'ekyo kubanga either nga maama abadde mulagajjavu nnyo eri abaana abawala nga taata afaayo nnyo eri abaana abawala nze kyova olaba saagala nnyo taata nga single father nga alina abaana abawala kyabulabe nnyo gwe taata tolina ngeri bwogenda kulabirira mu mwana muwala tuyina ebyamataata byatalina nakumanya naye buli wobeera single father ng'olina abaana abawala mu nnyumba kintu ekyabulabe nnyo nga tolinamu mukyala ekintu ekirala kankiddeko nkyogere nti fundamentalism bwe yajja emirundi egi bano bagenda ne bamwesigamya nnyo kuki mu busiraamu ku ddiini naye nga neeri mu balokole akoze ki gyali bwe tuzze nga tuseetuka tujja tuseetukira mu bintu bino tulabye ebintu bingi pasita ayagala abaana ayagala maama n'amuvaako najja ne kuki ne ku muwala we ne ku baana abawala bonna n'abakola ki lwakuba ebyo tebabyagala bikola ki byogerako neffe kati bwe balabanga ekyoyo ekyo kyo bavaayo ne bakirandulula nnyo nze omanyi nze sisala gwakawala nga sinabakola ki naye ebintu ebiri mu sayidi zonna ebikyamu kasasiro naddala mu bikomera mu kyaki z'abalokole edda we twakulira ffe twamanya ebintu bingi nolaba abayimbi mu kyaki ne bawalaggana abayimbi muki abakazi bawalaggana nga balina gwe bawalagganira omuyimbi munaabwe byonna tubigire Mothers Union eyo gyaba ejjudde kasasiro yes bonna abali mu Mothers Union balina ebikubiro ekikubiro ndozo kiregeera twogere bwogezi maki okujjako kye kitalabidde mu Catholic Church ekyo kikoze eki naye ate era nabyo byekulirayo kuli okulya ndi father ndi ate sister kyo kiri Katonda yakikola ki nebwonekweka otya era bajja kulaba ng'oli lubuto nono buli gyabikola so obadde okyagezaako okukkaatiriza n'okusengeka ensonga eyo ng'ogamba nti omusingi
amakago noko kwasimbi bamami basudde obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana ab'obuwala ne babalekera nnyo ensi abaana abo ab'obuwala abamu bambala bubi mu maka ne batandikira ddala okulaba ate abaana abamu tebakuziddwa omusajja yakusanze n'abaana bakulu myaka 10 tebakutwala nga taata tebakutwala nga taata bambalanga bwe baagala ayambalanga bw'ayagala akudamu nga bw'ayagala babakuzizza bubi kati omusajja ana mama nga badde alina ssente thank you alla nga gwaza ofumbirwa lwa abasajja b'ennaku zino bakubi bakyeyo ate yakuzina bafumbirwa n'abaana baabwe abasajja naye ajjayo n'abaana be nga babiri ew'omukyala kati nganze bwendi wano naye nkwata ku baana benina obungi naye kati abaana benina nga 10 ababiri abasemba ngene Omumbejja ampasizza nati mukazi w'olwo agambye leeta abaana b'obutani tubeere wamu bemanye ne bannaabwe buto abaana bwe buto tujja bulekeeyi eggwanga lino kino nkibabuulira eggwanga lyaffe lyakusabira lyaki lyakusabira bwe tutaasaba ennyo so Omumbejja ensonga gyolese enkulu nnyo nti bano abaana naddala bw'osanga omukyala ng'abaana bali myaka 5 plus already obwongo batandise okukula agenda okujja nga takulaba nga taata ate naguno omulembe nti n'ebitiibwa bitwali tugabanga edda bigenze biggwawo nti olwali osanga omwana stepmother we amwita anti okitegera ffe waffe yabeeranga maama wo nanti nze wamusooka okundeeta n'oŋŋamba gang greet your auntie okitegera nti obuzibu obwo anti oyo obulete waka asigala ali ffe watugamba anti so kati nti ebiseera ebisinga nti kati omwana ono kyogeddeko ekituufu nti agenda akula nga kifaananyi kyakulabiramu si kyataata ate n'ekintu ekikulu ennyo kyenjagala mbategeeza olwaleero nga nkitunulira mu kamera kye abasajja bali beetegeka nnyo bwe baali bapulaninga okwonoona eggwanga lino kubanga eggwanga bo baalimanya bwe baali batandika okukola ki wali osangawo kyaki Catholic Church nawali Catholic Church nawali Catholic Church wali osangawo Catholic Church akati ate bwe babadde nga baddamu under New World Order ne bajja basembeza ekiwempe wano church omuntu obwongo buli lwe busoba kubanga kwabo bonna tewali wagamba atasomesa sitaani buli omu kwabo avaayo asomesa ki sitaani n'ebikolwa bye buli ango yonna ejjudde ki kati okutransforminga abantu abagobe mu kintu ekyo so nga natera okumaliza ndowooza nze ndowooza nti ffe nga naffe abasajja nti twefuula nja kusa kyogamba okwefuula twefuula abaagala ennyo n'olowooza nti laavu gy'olaga maama gy'olina okulaga omwana asigala mwana ne maama oba mukyalawo aba mukyalawo nti bwe mbanga mukyala wange nina ebirabo byendeetera mukyala wange nga sina kuleetera mwana niwe mba mwagala nnyo nze nina ebirabo byesitagulira mwana niwaba wange nze gwenzaala bwe mba nibakumugulya kirabo nga mpulira nalyagadde nkigule nkiwa maama we yakimuwa so sinze kuva eri nkalakala okuba njagala bandabe nisakiguze nimujje kikwate okiwe maama akituusewa omwana so sigwe naye so sigwe nti nyonaku okuleta obulabo buno majatala kulaba kuba olaba obutonde bw'abantu kya butonde nti twagala nnyo keya nti omwana ono bwanalaba nti taata ansembera nnyo tusaagasaaga nnyo ampa kino like before ajata ne okukola ebintu ebinakusoba mu trap nga nawe togyetegekedde naye bw'abanga obiwa maama n'abituusa ku mwana omwana anoonya wanatandikira ate akutola olujegero olwo akubuuka jeeno nga kizibu ekirala edda taata yabeeranga mukambwa waka niwaba akwagala nga laavu yakala kugiraba kiba kizibu naye nga taata aba akwagala naye omala kukula
n'okumanya taata yanjagala naye ffe wano olwaleero osese osimayirinze omwana omuweese omusitudde no nze nkubulya osanga abasajja nasi omwana wa step daughter amwadde haga amubi nga oba mukyala we nti tetuganya kale oba yaga muhaga tewaliwo ne myaka taata wange my father bwe yali akyaliwo muwala wange yajja nankwata bwati ku kibagabega naye muzeeyi yankambwalira katona mpuboli katona akola ki ankube naye nakimanya oluvannyuma nenga omwana siwe bate bamukola ki tukopya ebintu buli kyabazungu kyetulaba tukikopye netamanya nti nakyobola tufunye akafansonyi kotulabanga nako maama omuleese ali ku boys quarter ogenda okakana nga maama azadde abalongo kubamu akafaananyi ako maama akoze ki waliwo ekintu ekigira mu otonome kakati omuka agenda okunaba mu kinaabiro ayita ku maama teriyo mukazi gwe balepinga nayogera wano mu Buganda atya obufumbo bufe omukazi ebbaawe kayinyirinyiri nga yamurepinzi fanso musajja sokwata eyo nogira ogamba bawo ako kalombolombo teriyo mukazi aga nti bankutte nanti ngenda omukubira nga ndi ku poliisi nga ndi mu proper rep kyanjawulo ekiki bwomala okwogera bwogeza ekigambo nti bankutte maka gafudde okimanyi nga ne mu bufumbo abasajja abakyala babakwata bawo nakukwata ekyo kisobokera naye osogamba ne mama wote mama bawanga nkwata ekyamama wo kiwanvuyiza okubulya sengawo nti senga okimanyi nga bawaffe ankwata waliwo ebintu bingi ekintu ekirala bamaama naddala era kyovudolaba mu buzigo bwabwe kambabulire ti twafuna omukisa Museveni nazzaawo obwakabaka kubanga ne bannabala baali bakola ki naye obwakabaka bw'ekitundu kino ekyakabaka waffe gwe tulina tukkirize tetukifunyemu zino ze topiki ezaali badde nga zitambula kuki ku marediyo nga lwa sande wakati ffe wano tunyigiriza programu eno twali bale tugikola na lwa sande ng'abantu batudde naye olwokuba tunyigiriza ebyokukola biki bizinesi erina okutambuzibwa netugamba nze nfaayo okujja wano abantu bayinza okulowooza nti babuli lwenijja mumpe emitwalo 2 oba naye nzijja mu volunteer why ensi yange ojagala nkuze nina abaana kati ebinvaamu kati ate ababiwulira bajja kubuulira ki abazzukulu abo bazzukulu ba Apollo nekitamwe nga yali teyeeyisa omuntu okugamba nti jjajjamwe yali teyeeyisa bwati ekyo kintu kyabuvunaanyizibwa kale bannange tusaba nnyo abantu mwenna mufeeyo okuba nti mubuulirira ki abaana nga muba delivalingira obubaka nti omuntu takola kino omuntu akola bwati teriraanya kino muzigo tebaguliraanya muliro abaana abawala abantu muwa abaana respect zisitunula mwana wange muwala mu maaso bwe nti obuyo nga nina kyemubuuza nga ate ndi serious ate nga ndi mukambwe ovaawa sikwemulamuola nango era ne bwe mba njogera na muka musajja njogera naki nze njagala nnyo abaana abakazi mbajjako nnyo abaana okubalera kuva muto nga ndi muto nga njagala nnyo ki naye nze era bwe mujjako omukazi ne mujjako omwana netandika omulera omwana interest yange yonna ebya kuki si ku nnyina kale ndowooza Mzee akagambo akasembayo tuva twebaza nnyo abantu baffe tufunyemu naye ndowooza tufunyemu ekyokuyiga natandise n'ensonga egamba nti abazungu bwe baali batandika nga batuyingiza mu Christianity batuyingiza mu bakadde baffe babayingiriza mu Christianity yabakonjura okulimba
kakati mwetegereza abantu abo bagenda bavaawo ki mpola nefe tusigalawa kubanga tebasobodde tubuulira kubo ki gye tukola ki naye nga ate ekkubo weeriri ekkubo weki buli kimu mu bayibuli mwekiri kale njagala mwetegereza ensonga eyo bwabeerawo omuntu agicomplainingako nti Apollo wayogedde bubi vaayo ŋŋambe nti Apollo ebintu byoyogera byongera kukola ki kubanga buli lwoleka obulwadde ne bukula afuka kansa kale toyanza nnyo tweyanzege abalabi baffe mwenna mwebale nnyo mwebale eddala musonyi okubanga tukumi wano tulina engagements endala zigenda okwasaganya naye nga badde balabi balungi tubalabye Kalyango Musa Mutesa Asera Omumbejja Nandawula mama wange Lumbuye Holik muli bangi Jeni mwenna tubebaza okubanga kwe muli naye nze ku lwange nkumi wano akamansukira kankaddize Omumbejja Bikobere atusiibule. Bana mbadde balabi balungi nnyo okuva ali we tutandikidde ekibuuzo kyaffe ekya family planning eziri nakyo tetukikonyeeko naye nga olwokutaano olujja kwe tugenda okuba nga ate tutandikira nga tujjayo engeri butya bw'oyinza okwekumamu nga tofunye lubuto naye nga oyita mu ngeri erinakyo nga tomize empeke ate nga tebakubye ebiyiso bino bye tugenda ne tukima mu malwaliro. Musibe bulungi mbagaliza weekend ennungi ku lw'omukaaga temwerabira abalabi ba Snaptalk ate ku Sunday political days egenda kubanga weeri ku ssaawa 2 ez'ekiro mbere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.